Come and see what this stupid boy did. Who gave you the permission to call yourself Luangula? Do you know who Luangula is? Sir Edward Mutesa II, my grandfather. So don't you open your mouth anyhow and you talk about Luangula and you call yourself Luangula. You will never be Luangula. Call yourself Kaguta, Tibo Habulwa, Mazin Vadi. Ulama ncholi CDF. Emundu njakugambo jinsonge mwe okulemeno coaching opamemizi. Your arrogance is overbearing pride. Akamanyi loko katanse okubeeramu amalala. And Muwenda Mutebi cannot tell you to stop that rubbish because Luangula is not his father. But continue that stupidity. You think because your father conspired with Mutebi to steal my grandparents' legacy and my family's legacy, you think you're the one that owns this country? You know who is in charge. Gweno malokunywa bwakatoli yoko pameje emizi. Ojja kumanya nzani bakuwana wana. You even got a position that you didn't work for. Many people in the army are better than you. Togena akona mulutalo liwana ozimba. Ngoba pressure limu muzimuki naye gumutambulirako era nga simaje binagwera naye nga yeeyongedde okubanga ate asabulira ddala. Tuvuddeyo nnako lwaleero tata wa Tina eyatta Martin aleeteddwa mu kkooti era nga abantu balabikiddwako nga bawererako ddala muli abanamawulire ba tiktokers abantu ba bulijjo ab'eŋŋanda za Martin nga benanise engoye nga ziriko rest in peace Martin era nga basaba justice. Era bw'atyo aleeteddwa nga yeesabise ekijampa nga w'omulaba mu kijampa ekya pink era ng'olunaku lwaleero of course aba teyeewozaako kuba kumusomera musango kubanga omusango gwe munene gwa madda naye nga abantu bwe batyo bajja batuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ono avuddemu omwasi ku nsonga y'okulonda. Jjukira akalulu ko akaba pulezidenti kaggwa naye ebintu tebyatambula bulungi nga bwe twali tubisuubira oba nga abasinga obungi bwe baali basuubira. Ono avuddemu omwasi ebigambo bye bambi si biwumu. Olunaku olwaleero abasajja batuuzizza press conference naye nga balina kuzanyira ku muntu gwa bannayuganda era nga bo baba feedingamu tulina okwetaba mu kalulu ka chairman LC1 naye nga n'akalulu akakulu mission enkulu ketwalwanirira akassa bannayuganda akasibisizza baganda baffe mu kkomera tetukyakalina mu control baakabba naye olw'okuba kati politics kuzanyira ku muntu gwa bannayuganda bakibafiidizeemu nti tulina okwetaba mu kalulu ka LC1 kubanga LC1 we bajja ne bakwata baganda baffe bayitiramu LC1 ne zibatwala bano gye babeera nga ddi Jwendu yali ejeze neeyita ku LC1 ne bannayuganda nze mbabuulira ebyaddala tetugenda kusobola kujjako Museveni nga tukyakkiririza mu politics kubanga politics kuzanyira ku mutwe gw'abannayuganda. Statement ekoleddwa kati bonna bavudde ku kyakalulu k'eggwanga ffenna twagamba ffe ebyabeera empita ebitukwatako ebyabakansale tebitukwatako ebyabante kati babatutte ne ku level ya LC1 bakibataddemu babajje kutunuulira okubanja akalulu kati bataddewo slogan nti okabanja tekalina komo kati buli munnayuganda waali alina ekyo mutwe okabanja tekalina komo naye bannayuganda muli basiru banange muli basiru twavumanga bawagire ni alemu naye ate
ffenna bannayuganda tufaanagana abenyale mutwabavumiranga bwerere bana nga abenyale amusori kitwabavumanga nga tulaba tugaki ekibawagiza enyale naye ndabye ne banno basiru politics kuzanyira ku mutwe gw'abantu nti kati babataddemu bonna bavudde ku kye okugamba nti no tulina okubanyagwa bona obwongo bugenze ku LC1 fe abagambanga mbwe ebyempita bitukwatako ebyabantu tebitukwatako kati tuvudde ku level y'okuba nti batubaka akalulu ka pulezidenti kati tugenda kulwanira mukana aka LC1 namwe tusobola okubalabisa kati tuli mu byakulabisa tetuli ku byakununula ggwanga awula bannayuganda mukama atusaasire omulamu gw'akaluko olwali ogubadde wakuzanyira ku bannayuganda tewali nayogedde ku bulamu bwa pulezidenti teri ayogedde na pulezidenti ali mbulamu ki yadde okumwogerako mbwoba ali mbulamu ki oba ali mbulamu ki politics mazi era bakyakiriza mu politics mbasaasidde politics kuzanyira tuli nga byonna bigenda mu maaso era nga byetooloola awo n'agambye nti ababadde mulowooza nti oba Iran egenda okubanga epowa ebintu bino oba nga epulling out nti munnange ekyo mwerabire kubanga nti abasajja beeyongera ddala okubanga bawaga mu mawulire amalungi agaliwo in fact gano mabi ababadde basuubira Iran okuwanika mu abali mu nsi za Buwarabu mwekaabireko why Iran egambye nti abagisuubira okuwanika okuteeka wansi ebyokulwanisa yo wasting time omukulu mu magye gwe bayita Heidari omunene Heidari oluvannyuma lwa mukama we Mwarabu gwe bakubye ne batta Trump gwe yakubye bbomu n'amutta ategeezezza nti terina ssuubi lyonna lyakuteeka wansi byakulwanisa terina ssuubi lyonna lyakubeera nga erekeraawo okuba embase mu Middle East era ne Dubai wano bakyakubira ddala bagambye bagenda kuba paka lwe baligikuba most especially ya Dubai so omukulu agambye nti tebalina bugendererwa bwonna bwakubeera nga balekeraawo okubeera nga bakuba ensi z'Abawarabu embase n'okubeera nga baagala paka America ng'evuddeyo n'ebeetondera oba ng'ewanise nekkiriza nti okuvoola ekitiibwa ky'Obusiraamu ne Iran kakati tuwanise omukulu oyo abadde atiibwa nga ne mukama we akyaliwo kakati ate mukama we bwe yavuddewo omukulu oyo Heidari mumumanyi mu Heidari wa Iran kakati omukulu oyo mukama we ke yavuddeyo alinga kati ndowooza supreme leader alinga ndowooza kati kaŋŋamba oba abatwala mu magye omukulu w'amagye agambye they are not willing to back down in any way bakyasindikira ddala ebizuka mu nsi z'Abawarabu embassy zitannakubibwa location zonna baziina ate n'Amerika baakugikuba bagifufugaze okuggyako ng'evudde ne yeetonda oba negamba no tubeetondedde oba we have seized ate ku saidi ya Amerika ekyo kiri kitiya anti kati olutalo luli wano mu makatikati wano Iran ne Amerika naye baani abakafiiramu awo nno we tulina okuba nga tusimbawo akati oba okusimbawo essira Amerika yo egamba ki bw'obanga Iran ekomye ku erima oba nga bakombye ku paasi Amerika bo bagamba ki mu nsi z'Abawarabu bitandika butandisi ensi ya Amerika yavuddeyo n'etegeeza era n'esindika obubaka ku mitimbagano gyayo Twitter, Facebook buli wamu wonna nebeera ng'esindika obubaka n'egamba nti abatuuze ba Amerika abali mu nsi nga Jordan, Qatar, Saudi Arabia ne most especially UAE etannakubwako bagigambye to stay safe, get out from those countries. Obubaka obwo babusindise lunaku lwaggulu olunaku olusuubirwa nti babadde batwalina okuva nga tugamba nti tukiryalinza abantu nti okulwana kuyinza okuba kuwedde kino kiraga ki kikulaga gwayina ensi yo nga tekufaako weekabire kubanga it is far from ending bikyatandika butandisi ensi nga Amerika bwe bagambye abantu bayo nebayitayo abali mu Dubai muveeyo abali mu Qatar muveeyo abali mu Jordan muveeyo ekitegeeza yo nga yo Amerika ebaako ne byerabye negamba nti nedda wano wenkugambira if you're in Dubai abali Jordan wa kirire siriske ku nsi ze baakubye edda n'ensi ze batannakuba kubanga Dubai mu Iran yagambye kujjako ng'amaze gikuba neva mu embassy tajja kulekeraawo olunaku lw'eggulu Dubai kyavuze kitokota mubiri mwawulidde warning after warning America n'agamba abantu baayo please any flight gy'osobola okukwasa beera ng'ovaayo kiraga ki amagezi gensobola okubawa if you are Ugandan in Dubai try to send your money in Uganda very safe try to make sure nti sente zo zonna n'ebintu bye bisinga byonna you keep them in Uganda so that wekisajjukira olutalo bwe lusajjukira tosobola kujja sente ku banka tosobola kukola ki tosobola oba onoonya kawenda konna ka flight konna kagenda olaba bogenda n'oleka obusente bwo so try to send your wetuli
naye ffe tubaawo kubanga tubatuusaako gona nga we gatambula era ffe tubaawo kubanga tugabawa mu bujjuvu bwago. Naye nga tuvuddeko eyo nnaku olwaleero tulaba nti ba celebrities ab'enjawulo bali kubanga bajaguza amazaalibwa g'abaana baabwe. Oyo ye mutabani wa Bebe omukulu Alan Hendricks ali ajaguza amazaalibwa g'omuwala we awezezza omwaka gumu. Ge mazaalibwa gasookedde ddala, ono jjukira si ye first born, ono omwana second born, naye nga eyamuyozaayozezza okubanga Mukama asimye n'amwongerako omwaka. Bw'atyo ne Winnie Nwagi akawala ke Mirembe Whitney nako kajaguza amazaalibwa ge, era Winnie avuddeyo mu ssanyu ery'ekitalo n'amusindikira obubaka omuyozaayoza n'agamba nti munnange yandibaddewo atya singa omwana ono tali mu bulamu bwe, era n'agamba nti kimuwa essanyu okulaba nga essaawa ya kakati akuze yadde nga akulira ku sipiidi eyayereere. Tubagaliza amazaalibwa amalungi era tusaba Mukama Katonda abateeremu obwangu buli kimu kye mukola. Eyo tuvuddeyo nga tukyali ku by'amazaalibwa, abazadde nga bajaguza baselebratinga abaana baabwe. Eno namba emu ne chicken bo nga beetwala era beetwalira ddala. Abamu bali ku sayidi ya chicken, abamu bagamba nti nedda chicken ayitirizza okubanga disrespectinga taata we. Owange tugende tuwulire ebiseera ebisinga bannange mbalabye bangi nga munenya chicken ekimala kimala ke kaseera abazadde baneno tubalangire ye chicken mutuufu okulangira kitaawe. Kati nambemu wobuuza Kabaatambu wandibadde weetaagayo omwana nga chicken ng'ali ebisiya gawaliriddawa kuba okwonooneka kwa chicken butakulira mu mikono gy'abazadde. Ate nambemu si ye gwe wandibadde ajuliza chicken ku byakola. Fenno katumujulize kuba siffe tumuzaala siffe twamukuza. Era buli ajuliza chicken agamba gwe sikunenya gye wakulira yakulira wa. Waba yakulira mikono jonga gwe wamulaga nti okulya ebisiyaga kye kituufu then tomunenya. Wabanga tewasobola kubeerawo nga taata kumulaga nsi weetambula, kumulaga nti ebisiyaga bibi, then do not talk. Era nze saagala kulaba nambemu ng'ojuliza chicken kuba bwedda nkulaba chicken wakola kino toli mu bantu bajuliza chicken mu bintu byakola olw'ensonga tobaddewo yandibadde tabikola singa waliwo. Gwe bagambye chicken byakola ffenna bye tukola tukulidde mu maka ag'enjawulo, naye gwe amaka go gaasalawo kukuza chicken mu mbeera bwetyo gy'alimu. So nambemu si gwe gwe nsuubira okudda mu kamera okunenya omwana ono okulaga nti tomwenyumirizaamu. Ono omwana yali muto, gwe wali alina okumuteeka mu mutwe gwe kiki gwe ky'oyagala. Kyova olaba tuzaalibwa nga tetuyina madiini. Maama taata be basalawo nti omwana abe musiraamu mukatuliki oba musamize. Ate era ne kiba eriyo omwana eyakula amanyi nti nze ngenda kuba musiraamu, bakikuteeka mu buteesi. Abamu ne mubikyusa nga mukuze, abamu ne mukisigala muze siva mu nzikiriza ya kitango. Linagamba siva ku nnono kuba kitawo yakukuza omanyi nnono. Oli nagamba nze siva mu busiraamu kuba taata wange musiraamu. Nze siva mu bukatuliki kuba mmange mukatuliki. Kati nambemu ekyo kye wali olina okuteeka omwana wo mu mutwe tewakikola, tomunenya. Kubanga abaana abazaalibwa tebazaalibwa na madiini, bazadde baabwe bagabateeka mu buteesi mu mitwe nti kati gwe oli wanzikiriza bweti. Era omwana n'akula nga respecting enzikiriza oba busiraamu, kati nze nakula ndi musiraamu. Nti abazadde abange bankuza bakintaddemu nti ndi musiraamu. Kati nambemu ne chicken wali olina omukuza ng'omutaddemu nti ebisiyaga bibi. Obanga tewakola paati eyo, va ku bantu abanenya chicken nti ali ebisiyaga. Kuba naffe tunenya wo gye yakulira, tunenya bazadde bamuzaala, tunenya wo gye yava, tunenya kika kye. Kale ate naawe oyagala kwejjako obuvunaanyizibwa odde mu banenya chicken nti lwaki yali ebisiyaga. Ono agambye chicken is wrong, towalya chicken muwabya ntya chicken mbulira muwabya ntya. Kitaawo butamuweerera ine simu, kitaawo butamufaako.
Kitawo butamufaako kati chicken ensobiye. Mukwano neddo omwana muleke. Omwana muleke. Ate gwayogera binali mu comment section ndabi oli mukazi neto nazaala. Nindo bazaalo ojja kukiwulira. Omanye nti abasajja tulimbwa. Oyinza otyo nnenya chicken. Chicken kyensobola okumunenya mu byonna teyanditudde ku live na kitaawe. Kuba kati taata we Sonya azifudde obusungu. Lwaki abadde nga tabyogera before lwaki abyogera kati kuba alaba chicken star. Chicken wa amaanyi alina erinnya. Ovuddewo. Waliwo akatambi akabadde katambula era kasatulatinze nga kalaga nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomyewo mu maka ge. Muntu wange akatambi ako tumaze okubanga tu verifyinga nti akatambi ako kakadde era sika leero oba sika nnaku zino. Byonna nga tubitunuulira olunaku olwabadde lwa yesterday bannakibiina kya NUP omuli Secretary General omukulu David Lewis Rubongoya omwabadde leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi mwabaddemu bannabbeshi bangi babaddewo awo ku kitebe era nga ekyavuddeko ne baba nga bayita press conference eno babadde baagala kuteeka gavumenti ku nninga nga babagamba nti tebamanyi abasirikale kiki kye bakola mu maka g'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakolamu ki? Poliisi egamba temunoonya era temwagala. Semu poliisi nti bye tuli tukuuma maka ge. Ne bwebuuza ani yabatuma mu gakuumi. Ate oba temumunoonya amaka mukuuma gaki gwe mumanyi nti omuntu gwe mutanoonya kwegamba byonna biri awo. Temunoonya muntu. Kiba kitegeeza temulinaako obuzibu era temulaba nsonga omuntu atabaddukiridde n'abagamba nti bannange ndi mu buzibu mujje mukuuma amaka gange. Ate mmwe mulemeddeko temuvaawo. So bagambye nti kye basaba gavumenti Bunambiro eyita abasajja baayo babe nga baawulira amaka gano baleke bananyini go bagayingire. Twagala poliisi n'amagye bave mu maka ga pulezidenti waffe. Temulina kye mukolayo eyo agamba kasigammwe eyo si crime scene. Tewaliwo ebikolobero ebyakolebwayo kubanga bwebawa ebiri nga temubitubuuliranga. Munaatunenya nti tetuli mu cooperating kubanga ogamba nti amaka g'omuntu waliwo ekikyamu ekikoleddwayo kikakata ku muntu oyo okucooperatinga ne poliisi nti kakati twetaaga obujulizi buno naki temubikolanga temutubuuliranga anti kino kyekyakolebwa nekikyamu twetaaga kino twetaaga naki. Ab'Enganda zaabwe n'abalala bazze bagezaako okugenda ejuzi balooya bagendayo bakuba bakube banga tono bamenya enju ne bayingira ne bakuba omukyala we. Tuze tuga nti bwe mbanga mulina kyemuteebereza nti pulezidenti waffe alina omusango gweyazza temumuyita mu butongole kituyita summons ajja awoze omusango ogwo gwe mumuvunaana gw'okuwakanya Mwai Museveni kuba kati gwe musango omunene gwe yazza. Lwaki temumuyita? Naye bakyalemeddeyo eyo mu ngeri etategeerekeka. Tugaba abapoliisi bano n'abamagye ensangi zino mulaba abantu bakolebwako obulumbaganyi ebyabwe ne bibbibwa kati ab'ebijambiya ne ku kamera kati tubalaba n'okubalaba ne balongowa booda ne bamutematema ne bamugjako booda ne batwala kino naki. Eyo muveeyo embalakisa ennamba ejjudde emagere mugende mukwate abo abamenya amateeka eri gye muli tiryaliyo. Naye obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso mwe muli eyo mwefudde bize mukole ebibakwatako. Kati guno obumenyi bw'amateeka bubakwatako. So tukyalindiridde kuba gavumenti ekyebuzaabuza. Twagala poliisi n'amagye bave mu maka ga pulezidenti waffe. Temulina kye mukolayo eyo agamba kasigammwe eyo si crime scene. Tewaliwo ebikolobero ebyakolebwayo kubanga bwebawa ebiri nga temubitubuuliranga. Oli mulabi mulungi era webale kubanga weekomidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuira tujja kubanga tugakutuusaako wona woli
wonna wosinzidde kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okuba nga omumanya wano wokka tujja kubanga tukikuba sigala naffe tovaawo.